ya Setaani. Abantu bakatonda Mukama waffe bazibwe kubanga atukuumye mu kisaaki ekingi atakoowa kutukuuma buli kiseera era tumwebaza kubanga akoze bulungi obulamu bwaffe. Tumwebaza olw'okutwagala sifa abalungi oboolyawo naye mu kisaaki ekingi atwagadde era atukuumye n'atugabirira era n'atulabirira mu nsi eno embi era etali nnyangu. Tuyita mitawaana mingi naye Mukama atukuuma lwa kisaaki. Bwe kityo tugenda kubanga tutandika pulogulaamu yaffe n'okusaba nga enteekateeka yaffe bweri bulijjo era nga tumanyi obudde bunene nga tutera okuba ffenna mu kuyiga tujja kuba nga tusooka twewombeeko okusaba olwa pulogulaamu yaffe nga bwe tuzze ng'empisa yaffe bweri okuwusaamu Katonda ekitiibwa. Katusakafukamire tuweeyo okusaba. Katonda omulungi tukwebaza kubanga otukuumye era otuleseewo lwa kisaakyo. Twebaza kubanga tusobozesezza okujja okuyiga ekigambo kyo n'okukibuulira abantu bo. Tusaba Mwoyo watulungamye nga tuyiga era ogaziye okutegeera kw'abantu bo. Buli kinoomu awuliza ebigambo bino nange agenda obibuulira otuwa Omwoyo w'amagezi okutegeera n'okubibuulira eri abalala. Tusenga tukwegayirira kwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amen. Baganda bange era bakadde bange abala pulogulaamu eno tugenda kubanga tutandika okuyiga kwaffe nga bulijjo. Olunaku olwaleero sabbiiti ya Katonda era Katonda omulamu olunaku lwe yatuwa mu nnaku zonna omusanvu yeeroboza olunaku lumu olusembayo olw'omusanvu olufundikira omusanvu n'alulonda n'alwawula ku nnaku endala zonna era yaluwa omukisa n'alutukuza n'aluwumulirako. Olunaku luno eno tujjukira obutonzi bwa Katonda, lugulumiza Katonda, lutulaga Katonda yakola eggulu n'ensi yaani era lutulaga obuyinza bwe obusukkulumu lutulaga nti yalina obuyinza ku ffe kubanga asobola otulagira n'atukomandinga ne tuobeyinga buli kinoomu akoze ekyo. Nebaza abala pulogulaamu eno abagezezzaako okuwagira bambi Mukama abawa omukisa ate nebaza ne management ya TV etuwadde omukisa n'omwaganya okulanga ebigambo tubibuulira. Mukama atuulamu omukisa oba agiwa omukisa nayo bambi olwa pulogulaamu eno kubanga egenda mu maaso. Katutandike tugendagenda ku lutimbe oluvannyuma olw'okuva ku bigambo byettusoosa bulijjo nga tulaba ekifaananyi kya Danyeri nga bwe kiragibwa ekiraga obyafaayo n'obunnabbi bw'ensi eno. Tujja kuba nga tumaze okukiraba, tujja kuba nga tweyongerayo oluvannyuma tube nga tutandika pulogulaamu yaffe. Mpozi ekyogera ky'olunaku olwaleero nabye njagala tutandikirako ebintu oba oliawo ebikulu ennyo ebibadde biriwo mu nnaku omukaaga genjagala abantu basooke bategeere nga ngenda okugenda ku kyokuyiga kino eno okutandikira we nnakoma omulundi oguwedde. Nga sina kutandika then nja kuba nga nsooka ebyo then tulyoke tweyongereyo. Tusooke tugende ku lutimbe tubeeko bye tutandika nabyo okulaba katono nnyo ate tulyoke tutandike mu butongole. Mpozi tuzze tulaba kawumpuli omusanvu tuli ku kitundu ekyokuna teluyita twakikwatako olwakadde olukaaga mukaaga bwa paapa tuzze tubiyiga ekibumbe ekyo obwakabaka okuva ku Babuloni paka ku bwakabaka obugenda osembe ofuga ensi eno Roma enkafiiri ngegenda kwebulamu ebitundu 10 ensi ey'ebulimu ebitundu 10 ensi egenda fugawo bitundu 10 abakabaka 10 bakubikula essula 17 nekubugera bwe tubalaba so obwakabaka bwe busembayo bwe tugenda okulaba era bwe tutuuseeko mu kiseera kino. Ebyafaayo byonna obunnabbi bwonna butulambika nti ekiseera kitulimu kyekino eky'enkomerero. Tujja kuba kubajjukiza nti ekiseera kiweddeyo buli yenna alina okwagala okukola omulimu n'okwagala okulaba nga ekigambo kya Katonda kisaasaana kibuna mu nsi yonna. Mutawaana gwe obuvunaanyizibwa bwe okulaba nga omulimu guno oguwagira gugende mu maaso. So waliwo ebibadde bitambula mu nnaku omukaaga era n'ababuuza muganda wange ebibuuzo mbu otandika osaba abantu ekimu eky'ekkumi kitegeeza nti twagala naffe byakulya nti tuvudde ku mulamwa gw'ekigambo kya Katonda kye tubuulira. Abantu abamu balina mentality nti ekimu eky'ekkumi olina kitwala mu nsawo z'abasumba bali eri nja bayita abaluvu abakolerera embuto zaabwe. Kawumpuli nga tugenda tutandika ekyokuyiga kino ekya kawumpuli omusanvu kambeeko ebigambo bino nsooka nsoma mwewo obunnabbi ndyoke ngende mu maaso. Tuna tujjayo contacts ezo ngenda soma ebigambo bino bigamba nti many attempted to use their means in indulging self-indulgence. Abantu bakemeddwa ne bakozesa gundi obugagga bwabwe mu kwejalabe n'okwesanyusa in gratification of appetite
mukwekusa mukulya ebyendya abantu bamazeemu afuba okulaba nga alya bulungi ebyendya bibamazeemu ne batasobola kufa ku mulimu gwa Katonda. In personal adornment mukwetonaatona abantu okwambala n'endabika obulungi bye bafaayo ennyo. Ayinza okugamba sina ssente naye nga afuba okulaba nga agula akagoye akakafuluma n'ebyo ebiringa ebyoyinza okulowooza ebyo babifokasinzeeko nnyo naye mulimu gwa Mukama ne kusafalinga. Or in the embellishment of their homes. Tiabamu batonyetonye bawunze batojjedde batete bakoza amakaga we ne baga timba mu ngeri gy'oyinza okulowooza yamu nnyo. Agamba nti for these objects many church members do not hesitate to spend freely and even extravagantly. Nti mu mbeera zino zetulaba obugagga n'ebiringa ebyo abantu church member bangi bawonona ssente ne bazisaasaanya abategeera n'obubaka bwonna abandi badde basupporting ogenda mu maaso kubanga baagala okwejalabya. But when asked to give to the Lord's treasury naye bagamba okuwaayo mu ggwanika okuba mulimu gwa Mukama okugenda mu maaso, to carry forward his work in the earth, okutwala maaso omulimu gwe mu nsi. They demand awo ne batandika okulaba nga tebakyalina yaleko wammanta empamamanta balinga nga batalinamu yadde olwataano, perhaps feeling that they cannot well do otherwise. Agamba they dole out a sum far smaller than they often spend for needless indulgence. Nti wotunamu sente zibonoono bintu bitaliimu ziba mpitirivu nnyo nnyini ddala okusiza zibayinza okugamba nti baweeyo mulimu gwa Katonda. Omanyi waliwo bantu babiri bayinza okuwaayo mu ngeri ez'enjawulo. Oliyinza omusanga awaddeyo 1,000 naye nga bambi awaddeyo kyonna kyonkana kyalina, n'osanga nga awaddeyo obukadde 2 naye nga abadde asobola okukwata obukadde 2 obuwaayo, naye nga buno obukadde 2 bwawaddeyo just atodde ku nkuyanja gy'alina n'amugolako bumugozi. Era ewe ziringa nga bubanga bubalance ofise mu nsawo gweza ogulumiza naye nga Mukama agamba tagulumiza. So ate waliwo n'abatafiirayo ddala nga tayinza na kusumbuka na kulaba nga awagira omulimu gwa Mukama. So mentality Malaysia statement ene gamba they manifest no real love for Christ. Christ is service tebalina kwagala eri obuweereza bwa Kristo. No honestness, interest in the salvation of souls. Tebalina kwagala kulaba nga emyoyo gy'abantu girokolebwa okulaba nga badde eri amazima. What marvel that the Christian life such oneness is but a dwarfed sickly existence. Obulamu bw'ekikristo netukanga tebukyalina makulu omuntu okubanga ali mu Kristo for nothing. Talina n'amakulu lwaki abeera mu Kristo, lwaki nga talina buyambi, talina mugaso lwaki abeera mu bulamu bw'ekikristo obanga abeera mu kanisa kubanga nga tasobola yadde okuya mu mulimu okulaba nga gugenda mu maaso. So bigambo bino eno byagamba baganda bange. Nsoose kusoma statement eno kulaba abantu abatafaayo okulaba omulimu gwa Mukama gugenda mu maaso ne gusafalinga ate nga bambi obusobola abalina means esobola okuyamba omulimu guno. So Mukama asasire buli muntu yakube mu mutima so okulaba omulimu gwa Mukama gugenda mu maaso kulwa bulungi bw'obulamu bwe. Bw'oyamba omulimu gwa Katonda toyamba nze, toyamba wabula okolera Katonda so si bantu kubanga buli muntu azannya lolo yeera akola paati. Ebiga bino mbyogedde nafuna masimu ngije sali omundi oguwedde ate si kyokka n'abalala nawulira nga bagamba nti asumba bagamba mbu ate nsobulira enjiri ey'ekimu eky'ekkumi okugamba nti kiwagire omulimu guno tuvudde ku mulamwa ti ministry tezeetaaga kuwagira na kimu kya 10 ekimu eky'ekkumi kigenda kgenda mu ggwanika mu kisaawo ky'Abafalisaayo kankuse kigambo ekyo okwekusa embuto zaabwe okulya n'okugaggaala wezona okugenda bo ne baziteeseza ngeri zigenda zitematemu n'okulyamu naye nga tebakola mulimu kubanga Bible egamba mbwa za mulu tebasobola kukkuta, they cannot never have enough, tebasobola kumatira balidde bakyalira ddala naye tebasobola kukola na mulimu gwa Katonda. Ate bagukola batandika boogerako nziro nakubasiiga nziro temulaba programu temugezi omusajja avumirira kanisa ya Katonda naye ate mwana wattu ebigambo ebyogerwa ge mazima kubanga abantu tebaagala mazima baagala gakwekebwe basobola okulanga bayisaayo ebigendererwa bye batambule nga teri akuba ku mukono enjiri n'esafari nga katudde ku lutimbe tulabe statement eddako nga bwegamba bwetumala tumaze okukola ebigambo ebyo bwetweyongerayo statement ebyo bweti bwega mu Acts of Apostles 3:38 kutundako kuli gye tuva okusoma bwetweyongerayo Reverend Harris nga ttamu mu Gwokutaano nga 9 1893 agamba let each regularly examine his income. Buli muntu afeeyo ku nnyingizaaye which is all a blessing from God. Kwa Mukama yabamuwadde omukisa kuyingiza kwa buli kinoomu ensaving ena buli kimu kyafuna Mukama abakuwadde omukisa and set apart the tithe as a separate fund. Sente z'ekimu eky'ekkumi zaawule ku ssente z'okoze oba z'ofunye. Bw'ofuna 10,000 Mukama yagalako 10,000 ezo si zizo
mukama yakiwandiika kigambo kya Katonda. To be sacred the Lord is kiberenga kitukuvu kya mukama. This this fund should not in any case be devoted to any other use. Nti sente ezo tizina kubanga ziweebwayo mulimu mulala gwonna nga zikola omulimu mulala gwonna. It is to be devoted solely to support the ministry of the gospel. Tikirina kubanga kiweebwayo okuyamba obuweereza bw'enjiri. Ministry ngoba ministry yange ekola omulimu kama bwatu bwagamba, use that tithe to support the work of God. It is holy, it is Lord's. After the tithe is set up, and once okujako ekimo kikumi okola omulimu guno, let gifts and offerings be apportioned as God has prospered you. Leka ekimo ekirabo n'ebirabo byonna byowaayo obiweeyo kwebaza mukama, naye nga mukama omaze okumuwa ekiki, ng'owola mukama bwakuwadde omukisa bw'oba otoola ekirabo n'ebirabo biringa ebyo, naye ng'ekimu eky'ekkumi kya mukama for the support of the ministry of the gospel. So mukama bwatu bwayagala batu bangi bala programu eno mukola kubanga senga temukola senga temulya. Omuntu yenna nga akeera n'akola n'afuna ekyokulya. Support this work kubanga si mulimu gwange, si mulimu gwa mulamu, naye mulimu gwa Katonda. After all, message ene egenda maaso ekola obulira eyambye abantu bangi okutegeera mazima. Abantu bangi bakubira ne bakwebaza, naye your support will help this message to go even far from here. Ejja kugenda tuyinza n'okususayo ennaku esukka mu lumu ne tuba nga tubeera ennaku almost even every day bwe kiba kisoboka, so nga ate even olunaku olumu oba oli awo luzito nnyo okulaba nga omulimu guno gugenda maaso. So nsaba mukama akakozese musobola okulaba nga muwagira omulimu guno gugende maaso olw'okulaba nga mukama obwakabaka busobola okudda n'abantu tuve mu nsi eno ey'ekibi kubanga ekaddiye teriimu kalungi. Kubonaabona bunaku olwikya buli mwaka aba emitawaana mingi mu nsi egyeyongera. Tewali agenda kubeera mu nsi muno abe satisfied agaye nti naawe amoke kujjako abaweereza sitaani ate nabo tebali mirembe. Emirembe gyabwe girimu akabi. Tewali tebali babagamba nti bagituuseeko mirembe. Mukama alyoka abasindikira akabi okulumu okumangu kubagweko ng'omukyalumu okuzaala tebagenda kuwona. So essubi lirimu ensi empya gye tunoonya eriemu ensi mukama gye yateekateeka. Tewali ensi mpya mu nsi muno gye tugenda kwachivinga never. Okujjako enteekateekani wali order y'okulaba nga abantu bakuza batambuza nga tebawa mukama kitiibwa. Era ku nkomera abantu abagoberera ebintu by'ensi nabafaayo nnyo okulaba nga bagaggaala beefunira begaggawaza ku nkomero ekigenda ovamu kyekirwa kwe kuzikirira ate era n'okufuna akawono k'ensolo kye kuzikirira awamu ne setaani ne bamalayika be n'abakozi be bonna bonna kwe kufuna ebibonyoobonyo omusanvu bye tuze tuyigako entakera kubanga tetwagadde kugobera mazima na kukola Katonda. Kalugende ku lutimbe tulabe statement eno eddako ne Bayibuli nga twongera okusoma ebigambo bino ku nsonga y'ekimu eky'ekkumi. Nama okivaako n'okuwagira omulimu okingende maaso ne bwe twakoma omulundi oguwedde. Bwe tweyongerayo agamba mu kitabo kya Yakobo 5:3 agamba your gold and silver is conquered, nti zaabu wammwe ne ffeeza biriiriddwa oba byonooneddwa mu bufunze kankozesa ekigambo ekyo. And the last of them shall be a witness against you. Tino obutalagge bwabyo abatumye obugagga nga balina bye beekoledde mu nsi muno tibijja kubeera mujulirwa gye muli. And shall eat your flesh as it were fire. Era bijja kulya omubiri gwammwe ng'omuliro. Ye have heaped treasure together for the last days. Timukuŋŋanyiza obugagga olw'ennaku zino ezisembayo. Many people are now heaping their treasures. Batereka mabanka bakolera abaana baabwe balibeera batya mu biseera eby'omu maaso naye tamanyi nkyawe bigenda kubeera. Yoba Bayibuli egamba nti musirusiru gwe omusajja yali atereka mu mawanika abantu babonaabona tebalina kyakulya naye ng'atuuma atereka naga musirusiru gwe omanyi ki nti obulamu bwo bukugibwako ekiro kya leero kikyomanyi ku byenkya. Lwaki okuŋŋanya okulaba nga gobeera bulungi naye nga balala babonaabona? Lwaki oyagala okugaggawala naye ng'omulimu gwa Mukama gusafalinga gobeere bulungi mu nsi muno naye ng'ate Mukama tumuweereza naye ng'ate yakuwa ebyo byonna by'olina kubanga ensi ya Mukama n'okujjula kwayo. So mbeefaanako bwetyo tuwagira omulimu gwa Katonda ku lw'obulungi okulaba nga gugenda mu maaso era nga Mukama enjiri ye eggwa mu kitiibwa. Naye ate omulimu ne gutaakolebwa oba n'otaguwagire nga gwe person ng'omuntu yenna gulina okugenda mu maaso. Oba nze ngubudde wasinza abulidde nje n'okugimaliriza omuntu yenna ajja kukola omulimu gwa Mukama agumalirize kubanga ekigambo kya Katonda ensi ya Mukama n'okujjula kwayo ajja gigabirira fe okuweereza Mukama. It is a blessing, it is a chance you get to serve God. Bwempereza Mukama nekera nenjogera nebigambo eby'amazima ku TV kuno I feel happy kubanga nfulumiza ekigambo kya Katonda eky'amazima
nzaani ekubera ekitundu kwa abasobola okukola omulimu gwa Mukama okubanga mbulira ekigambo kino eky'amazima nzaani sigwana oba oliawo maaso ga Katonda sina kyendi ku nkuyanja y'abantu abayivu abasomye ab'amaanyi naye mbanga mpeereza Mukama mwebaza kubanga yampa omukisa ogwo kulanga mbako paati gyenzanya naawe akuwa omukisa oba tusobola kukola paati ino gyenga gyendiko osobola okuyita mu paati endala okusapootinga omulimu guno ne gugenda mu maaso katugende maaso ku lutimbe tubeeko ebigambo byetufundikira nabyo ate nogenzire ku nsonga ya kawumpuli ebitundu byasigala byonna tubyogereko bwe twengerayo agenda maaso n'agamba mu kitabo ky'Ezekiel 7:19 they shall cast their silver in the street nti abasevinze ensimbi zaabwe n'obugagga bwe babutuumye nti bajja suula zaabu zaabwe obugagga bwabwe ku nguudo tujjukira waneeno ekigambo ekibuga kino Birmingham no not Birmingham nerabidde enseeno naye baasuulako sente mu nguudo omuzisaasaanye naye balina ensonga zaabwe naye mu kiseera kino kijja kubategeeza nti nga mulaba ezasaasaana ku makubo ntibangi bagenda suula obugagga bwabwe ku nguudo and their gold shall be removed nti ne zaabu bagenda kugibwawo their silver and their gold shall not be able to deliver them in the day of the wrath of the Lord nti zaabu bwabwe ne feeza bwabwe n'obugagga bwe tegenda basobola kubataasa ku lunaku lw'obusungu bwa Mukama they shall not satisfy their souls tebagenda kumatiza mmeeme zaabwe neither fill their bowls yadde okujjuza ebibya byabwe because it is a stumbling block of their iniquity nti kubanga yenkonge oba yekyesitalwako ekyobutali butuukirivu bwabwe obugagga nga bukozeseddwa bubi naye obugagga nga butambuziddwa mu nkola ya Katonda obugagga it is a blessing obugagga is a blessing era Mukama awa omukisa omuntu nga ensimbi ze zikozesezza nga bwe kigwana bintu bingi ebyononebwamu ssente musango nga atadde mu kapiira ssente azoononeddawo for nothing tebigenda ku munnawe gye bimutwala mu wakako w'omugulu oli azimbye ebintu byonna ebitalina makulu byakoze obugabirizi bwagabiridde ebintu ebitalina makulu ebitalina kye bigasa ng'ayonoonye naye ng'ateresa obugagga mu nsi okusiimibwa abantu n'atereka bugagga mu bwakabaka obw'omugulu okulaba nga Mukama amuwa omukisa obanga afuna obulamu obutaggwaawo kino kya bulamu bwo obutaggwaawo bw'oweereza Mukama gwafunamu bw'otaweereza Mukama gwafira kuba Mukama ajja maliriza omulimu gwo oba mu ngeri kyoba mu ngeri ki yajja gumaliriza fe okuweereza mulimu gwa Katonda ekyansi gye tufuna gye wandibadde weesunako okulaba obanga ogirimu katugende ku lutimbe twongere tulabe ebigambo ebisigaddeyo baganda bange adde akadde tekatumazeeko naye wetunaatuuka tunaba tuyizeko ekitono naye ng'ate tutuseeko wetutuuka tule ku lutimbe twongere tulabe ebigambo byonna ebirala bwe tweyongerayo nga tumaze okukola Mukama agamba okuseevinga n'okutereka obugagga abantu batagenda kubeeramu mpozi tujjukira ebigambo byonna byebagamba General Conference abantu bakuŋŋanya ensimbi muweereza obugagga bwammwe mu bifo ebifaanako bityo naye Mukama ga it is no longer his voice kubanga enkola ze batambulirako ebisaba bijja bisoma mu last day event ebigambo tubimanyi it is eddoboozi ya Setaani ebya Mukama okubanga bamuweereza byakomadda agenda zibazze batambuza tuze tuziraba kusinza obusamize candles okuma candles ngayenze mbalaga candles nkola ya bukafi tuze tubigako entakera abasumba be CDN abakatuliki nga bakumye candles celebrating and yabo abantu be supporting omulimu guno kulaba nga omulimu gwe bagu promoting bagu supporting ogenda maaso be supporting enjiri etayina mugaso gye bawagira okulaba nga egenda maaso ninga enjiri eno mugaso yinzo okuyamba okulokola obulamu bw'abantu teri fiidwako wabula okugisiiga enziro aye nga teyinza kuwa nsonga lwaki omulimu guno tulina guwagira so mu mbeera efaanako bwetyo bwe tuta ku lutimbe still tulaba nga agenda ziba zibeetabamu ez'okulaba nga bagattagana tumaze okulaba linga bakumye candles ebikawuno k'obusamize tuze tubiraba tujjukira mu 2021 January nga 24 ya Adventist Messenger ebigambo byafuluma the papacy's claim of spiritual supremacy the papa okugamba nti asukulumye mu by'omwoyo is complete when Adventists nti kuatuukirira oba kutuukiridde ng'obwa Advent and evangelicals n'abannaddiini and Orthodox n'aborthodox submit to its authority nga bewaddeyo eri obuyinza bwabwe the Pontifical Council for Promoting Christian Unity naye Mukama gamba tumwegata batakiza kuti mwenkanankana eno Hope Media Italia ya mu Italy nge broadcastinga okwegata kwa madini okulaba stable broadcastinga ku exposinga nenge broadcastinga even her leaders nga bali part kuyo bali wamu bakuŋŋaanya okulaba nga batwala maaso World Council of Churches Unity okwegata okwo ecuminism okulaba nga kugenda maaso so ebintu bineeno abantu bataddemu ensimbi n'okulaba nga batwala maaso basupportinga nga tujja kujja contact sezo basobola okulaba ebintu bino obulungi
tujaziza nga tunatera okumaliriza program eno banga tugira. So mulaba ndowooza World Council of Churches enkungana zaabwe ze batambulyamu ez'okwegatta amadini. So ebintu bino njagala baganda bange muzuukuke mubitegeere, musobola okutegeera akabi ke twolekedde. Mulaba ebisunzo ya Papa crossed keys with the three tiara, the purple tiara, the three crowns, crown within a crown nga bwe bagikeriminga okubanga n'obuyinza mu ggulu ku nsi ne wansi w'ensi, ebisunzo ebigulu emagombe ne mu ggulu ebyokufaana ebyobulamu babikeriminga nti babirina, naye nga nabo bafa abantu baba belivinga kyobola bateekamu doctrine nnyo omuntu nti bw'afa asigala ategeera. Almost buli omu buli nzikiriza yalya obutwa obwo ne budigestinga. Batera okwotinga Samwiri nga omuzimu ageze omukazi Saulo ageze omukazi endoli okumusuli omuzimu gwa Samwiri. Ne baganda nga program eno Setaani yaliwo nga Yesu nga Katonda agamba Samwiri ebigendo tuka ku Saulo. Era Samwiri yaddamu justi yalinga aplayinga Setaani yalinga aplayinga akatambi ne Samwiri omuzimu gwe siye gwasituka. Neddo omuntu wafa sigala tategeera twajja tulabe ebyokuyiga ebyo. So bino nabekerezia biteeka okulaga omuntu nti asigala ategeera aba conscious. Tulaba olugero lwa Lazaro n'omugagga yazali parables Yesu nga bwe yali agera engero Bible nga bw'omwogera ko nti aliyise obubaka bw'okuyita mu alibuulira ebigambo by'edda okuyita mu ngero bw'ati bwayogeranga Mukama waffe, naye abantu babitwalanga bwe babyogerawo bityo talika okubijjamu ebigambo ebikyamu ebibuza abantu n'okubavunza spiritually. Katweyongereyo agenda maaso n'agamba tujjukira Open Media twabiraba bagenda participating Italia Union Conference tubijjukira ebyo twabiraba omundi oguwedde sijja biddamu nnyo olwakadde Catholic Church ng'egamba nti 2021 we wiki ey'okusaba era mulaba erya tuli bakwesanga mulimu musala which means they are sailing baseeyeeya bali mu kigali kye bagenda, naye people are supporting these greedy dogs. Embwa ez'omululu Bible nga bwezeyita basumba embwa ez'omululu. Lwaki abayita greedy dogs? Tayinza kukkuta ate basobola kukola mulimu gwa Katonda. They cannot back, tasobola kuboggola Bible bwegamba kubanga tebaliwo after serving God, baliwo kukusa mbuto zaabwe. Era ku lunaku olw'enkomerero balisasulira bino bye bakola. Naye bw'ovaayo okwogera mazima ne batandika okugamba nti attacking the men of God, basajja ba Katonda. But these are not men of God, these are men of devil. The agents of papacy in the SDA church, they infiltrated into that organization and they are now serving their superior general, the Pope, who is used by the devil himself. So bino ebigambo bibagamba without fear kubanga manyige mazima. Ate mubimanyi bino ebigambo bye mbagamba. So ate mugenze musiga enziro bubaka buneeno mugenda mu bwonoona nti ffe twenoonyeza byaffe. Teyinza kwenoonyeza bye nga yogera mazima ga Katonda. Ne Yesu wetu bamwogera bakabona bagenda nga basiga enziro ebigambo bye. Tayiko kubivumirira nga bagamba nti ayogera bubi naye nga tebeyogera ge mazima. Kyobali bati balina musango yenza muggulako mu gavumenti kumuloopa. Nga naffe batadina musango yenza tuggulawo kubanga twogera mazima. Tulina proof zonna. So basize okusiiga nziro nakutandika kukugira abantu kola program eno. Naye ababe bamachi bayinza okulimitinga abantu okugiraba tetujasiba tukola omulimu gwa Katonda. Tetuservinga muntu yenna, no human agent we are serving the living God. We are not led by any human authority. We are led by the Spirit of God. God himself is our superior general and he will lead his work till the end. So buli muntu yenna alowooza nti we are all about the interests of others. No, we are serving our Lord so that his work be done as he purposed from the beginning. Katugende maaso tulabe ebigambo binene bisigaddeyo akadde kagenda ekyo tunaba tukomyeko obaolyawo kitunakomako. Bwe tuyongerayo bino tulina tojja tubiraba nga bwe tuli ku lutimbe bwe tuyongerayo eyo twabiraba omundi ogwedde mbikonyeeko tujjukira agamba how union Mukama alabula ngenda kusoma statement zino ebbiri ndabula abantu abakyalina bategeera bigambo n'abakyabizanyisa. Agamba how that the Roman Church can clear herself from the charge of adultery we cannot see. Agamba nti butya Roman Catholic Church so okwetaasa mu kusinza ebifaananyi tetusobola kukiraba. And this is the religion which Protestants are beginning to look upon with so much favor and which will eventually be united with Protestantism. When ebigamba byogera alanga Ellen White gweta nabbi obulimba batera okuddako ne bamanyira abantu ne bajijolonga ayogera agamba nti banatera okwegatta before nga batandika banana kwegatta. Naye tulaba they are now one nga tuze tulaba Christian unity ze basaba tulaba all organizations SDA Catholics and others
evangelical organizations, Islamic organizations, bonna begatta. Ekigendo kyekirwa kuzizawo supremacy y'obwa papa kwanga they are bribed, they are infiltrators, Jesuits bayingide mu bibiina bino kubisuula kujja ku nkola zaabyo ze byali binotambulirako. Kigambo kya Mukama okukirinnyira kati boogera ddoboozi lye limu. Last day events page 13 bigambye mu 2:2 agamba nti batandise okugitunuliranga mu kisa naye bagenda kuba begatta eventually mu bangu nnyo. Agenda maaso n'agamba katusomese limende ddaka agamba bw'ati. Bw'olongera yagenda maaso n'agamba anti the union will not, however, nti okwagatta kuno kubegatta newankubadde tekugenda be affected by a change in Catholicism. Tekusobola kukyusa ku bukatu kibuzza ku nkola ez'amazima however much bayinza okwegatta. For Rome never changes. Roma tekyuka. Jukira nga kyali pagani. Tiyakoma okunemanjja n'ingira Christianity. Era bwemala okuyingira Christianity teyakyuka kufuuka Nkristaayo. Yedda ku pagan customs. Nemane eziretamu Christianity. Naliko okusiza ebifaananyi ebyambaza ekyambalo ky'obukristaayo. Naye ngeri ku bukafiiri obw'emabega Basemeramis, Batamuza, bani bonna ba Zeus ne babasamira buto mu kyambalo ky'obukristaayo ne batuma Yesu, ba Peter ne batuma Basemeramis, batuma ba Maria. They will never change. They do not change. They are pagans because the origin is from paganism, from Babylon. Agamba she claims infallibility. Bagamba nti bo tebagwa oba tebalemererwa. Agamba it is Protestantism that will change. Protestant obugenda okukyuka and they have changed really we see. Tulaba logos paganism nebira bingi nnyo bikyuse ebyobukafiri biyingidde kukuma kando n'okusiza ebifaananyi byonna kati biyingidde mu bibiina ebyenjawulo. Agamba the adoption of liberal ideas on its part will bring it where it can grasp the hand of Catholicism of Protestant. Kigenda kuyamba kigenda kuleeta buleesi obwebena bagala obwebafibalinga ekereziya nebira bena bafibalinga ebibiina bino ebira bino n'ebyobukafiiri kulaba nga bireeta bibasembeza kukwata mu ngalo bukafiiri oba Catholicism. Kalugende maaso baganda nge programu eno tweyongereyo tumuona okuyiga nga bwe kuli. Bwe tweyongerayo Bible egamba he that saith I know him yagamba nti mutegende and keepeth not his commandments natakuma biragiro bye he is a liar abamulimba even the truth is not in him. Namazima katotegabera mu muntu oyo bayokane soka 2:6 ebigambo baganda bange bituufu nga bwe biri ngayo byayogerwa. So ebikolwa by'abantu bano proving that these men are liars. They do not serve the living God. They serve their own personal purposes. That's why bali bagule kanisa eno gye nabagambako gye bayita the Seventh Adventist Church by the former Blessed Sacrament in Northampton. Tujjukira mass live ebigambo bino byafuluma nga 14/2021 n'ekyaliwo kyekiriwa nti bakola restriction ne bakanya signing endagaano obutakozesa the teachings of the Roman Catholic Church as determined by the bishop kubanga ba prohibitinga okulaba nga tebakkiriza kubanga doctrine zene za Catholic Church ezira against their religion nga bazibulya mu kibiina mu kizimbe kyamaze okubaguza kubanga kyali kyabwe. So bakola endagaano ezo. So kati tulaba ebigambo bino nga bigenda mu maaso niyo tuwoyogerako bavumirira nenga tuleeta proof zonna nenga jukira mwebuna mu testimony soka page 577 yagamba she saw the so-called brethren, the leaders of the general conference. They are expecting brethren abe kanisa. Afterward ne bakyuka ba Catholics nereko kufurufinga desires za papacy. So agenda maso nagamba nti bayogera their goods must be confiscated. Bayina okunyaga obugagga bwe kanisa era obugagga buno banyaga. It is the three angels message. That's why basobola signing endagaano zino that they should not preach the three angels message in just a building gye bamaze n'okugula ne basasula sente kubanga bali mu unity. Katugende maaso ku lutimbe baganda bange naye Mukama kiyatuyitira in every time in which we live, in the very time in which we live, the Lord has called his people in and has given them a message to bear. Mukama ayisa abantu benaba obubaka obwokubuli obwokusitula. He has called them to expose the wickedness of the man of sin. Abayisa okulaba nga banika obwononefu omwana owokwonona who has made Sunday law a distinctive power. Nti eyaleeta etteeka Sunday okubeera nga buyinza bwetongodde era new order oba tulaba akiremere changes on agenda za kuteekawo Sunday law. Agamba nti
who has thought to change times and laws yalowooza okwansebesa n'amateeka and to oppress the people of God who stand firmly to honor him by keeping his true Sabbath, on the true Sabbath. N'okulaba nga bajeza nti bakatonda abamuwa ekitiibwa abakuuma sabbiiti ye ey'amazima yokka, the Sabbath of creation, sabbiiti ey'obutonzi, as holy unto the Lord, entukuvu eri Mukama. Ebigambo bino mukyali yabiwandiika nti tulina ku expose nga the wickedness of this man of sin, okulaga ensobi ze yakola okujjanya ku tteeka lya Katonda n'ataganjula ssemateeka ya Katonda ng'adda n'ensula emusanvu nnya yabi mutaano bwamwogerako. So ekkanisa evudde ku musingi guno kubanga the goods were confiscated. They no longer preach the three angels message. The message, the angels now no longer flying in the midst of heaven in that body organization. So those churches which are still controlled by the General Conference, they are worshiping, they are honoring the devil himself, because that organization or that leadership is no longer the voice of God. They do not speak for God at all. They are worshiping, they are obeying, they are serving the devil himself and honoring his messenger, the Pope. Katugende maaso ku lutimbe tumale ebigambo bineeno olwakadde. Batwengerayo nga byonna bibalagadda byaggwa. Mukama agamba nga Abaprotestanti by their attitude making concession to Rome, let us arouse and comprehend the situation and view the matter in its the context before us in its true bearing. Fensonga tetugizanyisa. Era wasomero kira wansi maaso agamba nti tusome ebyafo by'obunnabbi. Leka abantu tugolokose omwoyo gw'Obuprotestanti mu kiseera kino. Testimony volume 5 page 716. Tugolokose omwoyo gw'Obuprotestanti ogw'amazima. Tutegere embeera nga bw'erina okubeera, tugolokoke tuleme kwebaka nga kabikolekedde era nga kagenda maaso. Bwe twongeragenda maaso n'agamba mpozi nga tumaze okwiraba byakadde kawanvu kawumpuli omusanvu gwe tuliko 7 last plagues ebyo omusanvu Mukama byazze atulaga oba bituze tusomako mu Bible mu kya kuikula essula ey'e16 Mukama nga abitulaga etundu kiri ku kyakuna omundi oguwedde twafundikira tulaba kawumpuli ono Mukama malayika nga afuka ekibya kye malayika owokuna ku bbanga biki byabaawo enjuba n'eyokya abantu Mukama enjuba n'ebwa obuyinza okwokya abantu nebokya. Lwaki byabookya? Twajja tulaba nti kubanga basinze enjuba. They worshipped the sun, Sunday worship, as they print their posters, Sunday services. Basinze enjuba. Sunday, it was originated by the pagans from Babylon. So bajeta mu Christianity ne bajja sabbiiti y'amazima nga tuze tulaba byafaayo byonna nga bakyusa sabbiiti ya Katonda. So enjuba nejja kwokya abantu kubanga bawashipinga Sunday sun olw'obujeemu. Tulaba pagan symbols ezikozesebwa mu organization ez'enjawulo. Mukama agenda kubawa enjuba okubookya. Catholic Church tulaba bakozesa sun, half moon and the sun, even as Muslim and other and the pagan religions nga tuyinza okuziraba. They use those symbols. Tulaba hoofed God ne tumulaba half moon and the sun, or star, sun yembagambyeko. So bwe tuba tuzze ku bibiina bineeno tulaba organization ez'emirundi ebiri okusinza Katonda njuba. Nani songa kirese ekifaananyi kineeno kubanga mbino mbijabulamu bujabuzi. Ekifaananyi kino nkirese olw'ensonga nti tulaba ba Pathfinder ejjero ya SDA nga mwiza okwira ku lutimba awo. Tulaba ne Papa bonabula kubazi saluti era gamaje gaabwe gano amaje ga General Conference Pathfinder. Aya tugale amaje ne Papa ne yalina amajege Blue Army ababa mukuuma abo tulaba mu Vatican mu mbiri nga mwiza okwala bona bayina common gundi nyingi nnyo ne SDA ekyenjawulo baba honors bina mulaba bingi bibagatta nga tumaze okulaba pagan symbols triple ezo namagambo everine zitegeeza lukaga nkaga mukaga Catholic Church, Islamic and SDA nebina birabizikozesa ne pagan gundi zibikozesa bingi nnyo ne bibina byaba so-called born again sinabala bangi bakozesa ibine bakozesa symbols ezo ngawo oyinza okuziraba naye tulaba okwegatta n'ebifaanagana bingi so much in common now. Katwongereyo bwetwengere tulaba ebigambo bino ebiddako tujjukira olukuŋŋaano lwali mu Rwanda omwaka ngwerabiddemoko ne gutambuddeko emyaka ng'esatu oba oli awo babatiza abantu 10,000 mu Rwanda. Mu Rwanda abantu 10,000 babatiza kinene nnyo kubanga akasi katono naye abantu 10,000 nobabatiza obabatiza kinene mu gibaita TMI eyo total membership involvement nga batero giyita TMI
anyway obunabbi obusijja buddamu kisa kino naye nga omugendo ogwayogerwako sitani kuza okusaza excitement babuzeni mukama bakolera bajja gena mu large cities bakole omulimu omunene babuzeni mukama akyali wamu nabo statement zonna mu charity yaziwandika naye nga ate bali in apostasy bakolagana n'abalabe ba Kristo. So Ted Wilson nga muyinza okumulaba ku lutimbe babatiza abantu emitwalo 10 nga muyinza okugiraba. Bali bangi nnyo nga muyinza okulaba naye nawe njagala tutuuke abadde wakulu lwaki mbalaze kubiva ku Pathfinder bali eri amajenga mulaba agakuuma Papa n'agakuuma Ted Wilson byonna bifaanagana naye nawe njagala tutuuka mbalageko mulaba amajaga ga Pathfinder tebali all about to serve God. No, they have no path they are finding. No, oluguli mulaba ndowooza amajja ge mademba gamba bamala zichepeezo ezo naye nakinya balagako sani goli gwe mademba gamba basinza Katonda njuba mulaba ndowooza chepeezo ze bambala honors ze bayita honors ze babatika teka ba master guide bazibawa mulaba Ted Wilson atambula bajjeno bamuwerekera nga mwizo okubiraba bamuwerekera batambula naye nga mwizo okubalaba naye kinjagala balagako ye honors ziri ku ezo mulaba chepeezo ezo ze bademba gambako wali eri otuyongere mu maaso katono nnyo tulabanga chepeezo ezo baina gye bayita basatanisi gye bakozesa eri ku chepeezo ezo honors batero bawa ba Pathfinder ba master guide baba honors ezo ne ono eyo emu yeyo era that is sun God still gundi devil horns batero kolezo ba satanisi mwizo okubalaba bano abayimbi ba celebrities mbalaba wansi ba satanisi Papa na yazikola bidali kintu ne wuli nabala bangi bazikoza so ne simbe tujaba ku kabugundi ya Pathfinder bakozesa simbe eyo that is sun God Katonda njuba so kawumpuli asoka agenda kwokya abantu sorry kawumpuli owokuna agenda kwokya abantu okutano sorry agenda kwokya abantu enjuba okwokya abantu nga bafe olw'obulumi obuyitirivu naye okusinza enjuba eyo mu ngeri ez'enjawulo abantu basamira Katonda njuba ne mukama agenda bapanishinga olw'okusinza ebitali na Katonda olw'okwembulesinga obukafiri nabuleta wakati mu watukuvu wa Katonda mukama agenda panishinga abantu ku bintu ebyo so ebintu buli mwabikole nga amanyi kyakola obukafiri mukama yabugoba kuvadda abamawanga mukama yagamba abantu eti mukopanga bamawanga tujuga ku mukolo gwe babatiza abantu emitwalo 10 nga mbagambye even more than basuka emitwalo 10 babatizibwa naye nga babatiza mu mbeera ki mu bukafiri so katugende ku malayika omulala malayika okutano tubadde malayika okuna Katonda njuba ng'ayokya abantu naye abantu bangi agenda bokya mu ngeri ez'enjawulo abamu emblessing mu ngeri ez'enjawulo naye ng'ekirese tabu tagali naye na wavudde kulabanga bakoze emikago egibagata mu ngezikiriza kati balina sharing obukafiri obuli omu abufuneko tebula ndi okwegatta kunene okukyusiza bingi mu nzikiriza abantu omukati tunefe binja nabamu bibina by'amakole ntero ulya nga bagamba nti ebintu bikyuse gundi akyuse abantu tebyakolanga ebintu tebyalinga mu kituufu tebyalinga mu naye kubanga spirit y'amazima aba asajja batandika ebina ebyo aba protestant ebyabalokole bali ku mwoyo w'amazima w'okusinza naye oluvannyuma baleka ebibina ebyo ne bawumula ne bafanga Paulo bafa ne baleka kanisa y'abatume baleka okusikambula obukafiri ateko kubingiza wakati mu bo enkola z'ensinesa ndiko okujjula ne bagala okusanyusanga abantu bajje mu kanisa nga bafiringa free n'obunonefu bwabwe teri abagambako mukama n'anyiga nyava ku bibina ebyo n'alonda omusana gune n'alonda omugendo guno gw'obwa advent okutwala maaso enteekateeka ze mu nsi muno naye kyennaku nabo bakutte kkooli erimu ne batandika okwenda ne bava Katonda omulamu ebatonda eyabalonda nga Isirayiri bwe yakola exact baddamu obunabbi bwa Isirayiri obunabbi bwa Yerusalemu they are rehearsing the prophets the experience of the Jewish nation of Jerusalem mukama alabudde mulabe ekyomuzungu kimida so mwategeere they are now we are warning them but they cannot see they are like a blind men because even they are led by blind leaders. Batusoma mu kitabo kya kubikula sura ya 10 onyero 10 sorry sura 16 onyero 10 paka 10 mu Bible egamba and the fifth angel malaika okutano poured out his vial upon the city of the beast and I watch fukeki byache ku ntebe y'ensolo and his kingdom n'obwakabaka was full of darkness ebujjula ekizikiza and they now gnawed their tongues for pain obwakabaka bwayo bwajjula ekisikiza ne baluma ennimi zaabwe olw'obulumi and blasphemed the God of heaven ne bavula Katonda because the pain of the sowers and repented not of their deeds.
tebenenya bafuma katonda w'eggulu olw'obulumi obungi entebe y'ensolo the city of the beast entebe y'ensolo ensolo tuza tuyigayibwa papasi obunabi ono bwayogerako ensolo nabagamba kitegeeza bwakabaka mu bayibuli so entebe y'obwakabaka buno obugendo sembe ofuga ensi nga bukozesa america ng'omukono gwayo okutulaba enforcinga bwe bigwanga america wegenda likankana tujuka n'ekimiri kyasembe wano netandika okwogera ebigambo ebiyitirivu abantu naye kubanga america nsi y'amaanyi erwana entalo ezekuba amawanga agatayogerekeka so kubanga omukono gw'obwapapa gukozesa america okulanga bubalwanira entalo zaabwe so bagenda kulanga basembe ofuga ne bayibuli egamba nti obwakabaka bugenda kujjula ekizikiza kigenda bukubakwata kigenda kubabikkako okubulaga nti their doom has come entuuko yaabwe etuuse oba omusango gwabwe gutuuse obwakabaka bwabwe bugenda kujjula ekizikiza real darkness. This is not prophecy bagana kujjula ekizikiza mu by'omwoyo no they are already in darkness so physical darkness egenda bakavalinga obulumi bugenda kubagwira obwakabaka bwonono obwakabaka bw'ensi buli under that leadership of the beast. That's why teri bwakabaka teri ntalo zirwana teri bigenda maaso nga tebeyina mu mukono mbere fana ko tugende maaso tumale ekyo kwiga kineno anga mukama wana abatusobozesezza bwe tugenda ku timbe malaika okutano afike ekibyaki angagobera okuna nga afike ekibyaki kubanga abantu bavuula katonda entebe y'ensolo nejjula ekizikiza ensolo wakabaka bw'ensolo ne bujjula ekizikiza nga yinza okubulaba siwe bwokawula mu nsi yonna neno mu Uganda bonona bwe bumu darkness ekizikiza ekibubutikira ekibubikkako nga tebakyasobola kubanga balaba yeno illustration eyinza okuba ento naye ekiribaawo no one can depict exactly bwe kiriba 12 kyavudde and the sixth angel poured out his vial upon the great river Euphrates malayika omukaga n'afuka ekibyakye ku mugga Euphrates and the water thereof was dried up amazzi gaago ne gakala that the way of the kings of the east might be prepared nti omugga guno ogwakala nti ekkubo ly'abakabaka bava buvanjuba liryoke lirabike and I saw 3 unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon and out of the mouth of the beast and out of the mouth of the false prophet. Pause wano waliwo ekyokuyiga era tujja kuddamu tuyige n'abantu wano mutunge tugaziyeewo agambye nti ow'omukaga n'afuka ekibyakye ku mugga omunene Efulati omuganga tugenda okulabako maaso awo kubikulesole 17:15 amazzi kitegeeza abantu omugga omunene Efulati gujjukira gwali gwetoledde Babuloni bali bagenda okujjako obwakabaka bwa Babuloni nga mutabani wa Nebukadneza afuga Berusaza omugga ogwo ba diverting amazzi ne gakala ne gavaawo yali security y'obwakabaka obwo so n'abantu bagenda kubanga bamalibwa bakakanyizibwa abalinga ekiga ekyamanyi ekiprotecting obwakabaka buno mukama kyategeeza waneeno agamba nti n'amazzi gago ne gakala amakulu ne gavaawo ne gagwa obwakabaka obwo ne bugwa that the way of the kings of the east must be prepared nti okkubo ly'abakabaka abava ebuvanjuba lyokeerabike bakabaka abava ebuvanjuba ye Kristo n'ejjeerye abava ebuvanjuba amakulu abagenda okujja okulaba nga bafuga basikiriza obwakabaka buno ng'ejjinja litulabe nga tutandika ekibumbe kino nga tutandika ekyokiga kino ekibumbe nga ejjinja likikuba kwiso nga ajja okufuga obwakabaka obwo nga bukomekerezebwa yekigenda okubaawo ekkubo ery'abakabaka abava ebuvanjuba lyokeerabike mukama nga ajjemula obwakabaka obwo abukakkanya busa wansi kubanga entuuko yaabwe esembedde kyoba bukola buli kimu bumanyi kuli kusaawo egendayo butamu egenda kalugere ku lutimbe tumalize ekyokuyiga kino agenda maaso n'agamba bwe tweyongerayo ku lutimbe n'agamba nti and I saw 3 unclean spirits nenda emizimu esatu emibi nga giringa ebikere nga giva mu kamwa k'ensolo k'ogusota ye Setaani ne mu kamwa k'ensolo ye gwa paapa ne mu kamwa ka nnabbi w'obulimba bannabbi w'obulimba ababulira enjiri ey'obulimba entakera nga emizimu gibavaamu emizimu gino emibi emyoyo gya Setaani emibi nga gifuluma okulimba batula ku nsi oba okulwana olutalo n'olusembayo katugende maaso tweyongerayo malayika afuse ekibyakye mbabuliddeko mufunze nejja kuddamu mbabuli obunabbi buno mu bugazi okugaziya ebigambo ebyo okwongera okubula baakana n'akataano agamba and he said unto me n'aŋŋamba the waters which thou sawest
where the whole sitteth omwezi kwatudde are peoples and multitudes and nations and tongues. Bye bagambyeko nti omugga gwakala ekkubo ly'okukoboka bave buvanjuba lyokera bike Yesu Kristo nga ajja okufuga emirembe n'emirembe okumalawo obwakabaka buno okubuzikiriza. So bwebwo obwakabaka bakabaka obunabbi kitegeeza abantu, amazzi kitegeeza abantu, multitude and people and tongues and nations kyekitegeeza mu bunnabbi Bayibuli wetu enyonyola wakagwa. So omuggo gwo munene amazzi ago yegaali gategeeza ekyo. Kyavudde agenda maaso n'agamba ku Bikulu essula 17:18 and the seventh angel poured out his vial unto the air. Malayika omusanvu n'afuka ekibya kye ku bbanga, and there came a great voice out of the temple of heaven. Tinewava eddoboozi eddene mu yeekaalu ey'omu ggulu from the throne, okuva ku ntebe, agamba saying nga lyogera, it is done, kikoleddwa. And there were voices, newabeerawo amaloboozi, and thunders n'okubwatuka, and lightnings n'okubwatuka n'okwakayakana oba weewaawo okubwatuka. Agamba nti and there was a great earthquake, n'abaawo musiso w'amaanyi, such as was never since men were upon the earth. Atabanga okasokedde abantu babeera ku nsi. So mighty and earthquake nti musiso w'amaanyi, and so great. Musisi ow'amaanyi n'abaawo. Malayika ng'afusa ekibya kye ku bbanga nti ne wabaawo okubwa eddoboozi eriva mu ggulu kuva mu ntebe ya Katonda oba kuva ku ntebe ey'obwakabaka nga lyogera nti kikoleddwa. Kwaye ekyo eky'okubonyabonya eky'omusanvu ekisembayo, 7 minutes perfection, Mukama amaze okupanishinga ababi for the first time before the eternal destruction. Kawumpuli ono nga bagwako olw'obujeemu bwabwe n'obutawulira njiri ya Katonda n'obutagoberera kigambo kya Katonda. Kawumpuli n'abagwako nga tulaba ebigambo bineeno n'abakkako n'abakola obubi nga oyinza okulaba. Bwe tuyongerayo agenda maaso n'agamba atula ebigambo bineeno oluvannyuma kawumpuli oyo kubanga abagwako. Agenda maaso n'agamba malayika oyo tulaba okubwatuka n'amaloboozi, ebikankana binene ebibeerawo. And the great city was divided into 3 parts, and the cities of the nations fell, and the great Babylon came in remembrance before God to give unto her the cup of the wine of the fierceness of his wrath. Ndi Mukama nti Babylon ekijjukira maaso ga Katonda. Babylon ekijjukira maaso ga Katonda. Nti Mukama okukiwa okunywa ku mwengo gw'obukambwe bw'obusungu bwe. Babylon ekinene ogwa paapa bwayogerako. Babylon the great is fallen. Ne bano bagoberedde. Agamba nti and every island fled away, buli kazinga ne kadduka, and the mountains were not found. N'obusozi tebwaddamu kulabika. And there fell upon men a great hail out of heaven. Nti omuziro omunene gugwa okuva mu ggulu gukuba abantu. Every stone buli jinja oba buli mpeke about the weight of a talent, nti nga buzito wa talanta namba. And many blasphemed God because of the plague of hail. Nti abantu bavoola Katonda olw'akawumpuli w'omuzira. For the plague thereof was exceeding great. Nti kubanga kawumpuli w'omuzira yali w'amaanyi. Mpozi bw'oba obazeemu talanta enamba kibalirwa nti ziringa kilo 25. Kawumpuli oyo asembayo w'omusanvu agenda kuba mu binnya, agenda kukuba abantu naye nga tebafa. Omuzira empeke talanta namba gukko okuva mu ggulu gukuba abantu olw'obujeemu bwabwe. Tibavugenda kuvoola Katonda, bagenda kukaaba kubanga Mukama ebigambo byabyo bigeka. Naga buli kazinga ne kadduka ne biva maaso ga Katonda. Abantu ne bakubwa omuzira, buli mpeke talanta, obuzito bwa talanta namba. Ebintu obugaggawe ne bwonooneka nga balabako n'amaaso gaabwe. Bwayona buli kimu teri kigenda kusurvivinga na kuwona kubeerawo. Kubanga Mukama asasula era agenda kuwolera ku lw'omulimu gwe ogulinyiriddwa era ogulagajjaliddwa n'okulwa amazima ge agatyobooleddwa. Abasajja baneeno Bayibuli egamba mu Maranatha 3:4 agamba nti too late they are made to see that the omniscient one is jealous of his law. Nti bagenda kukiraba kikeerezi nti Mukama oyo muyinza wa byonna alina obujja ku lw'etteeka lye, and that he will in no wise clear the guilt. Tagenda kujjawo musango gwabwe. They learn now that Christ identifies his interest with that of his suffering people. Bagenda kukitegera nti Mukama
alumwamu n'abantu be abonabonera ku nsi kuno, and they feel the force of his own words. Bagenda kuwulira obuzito bw'ebigambo bya Kristo bennyini nnyini ng'abagamba, in as much as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me. Agamba nti ngawe mwakola bano obubi baganda bange benaleka mu nsi akola omulimu gwange, abaali batambulanga bwenjagala ne mubayiganya, bwa papa bwayiwa omusaayi bwatirimbula abakristaayo mu dark ages, ne batirimbula amazima ga Katonda, n'ebibiina ekyennaku ebirala byandadde bigoberera amazima ga Katonda, ne bilwana ku lwa Kristo bifolowinze enkola ze zimu, biri in apostasy, biri against Katonda, byegase ku mulabe wa Kristo okuwakanya Katonda. Ne Bible egaye too late, mwe nabbi wagambe too late, they will realize, they will see that their cause has been evil. Ninga mukama tayasobola kuhealinga their evil deeds. So baganda nga program eno muzukuke ekiseera kiweddeyo kyenjo kubagamba. Yesu Kristo n'agamba nti kyengamba bali ngamba ki ndi bona kye mbagamba nti mweteeketeeke. Mukama akomawo, watch mutunule. Yabagamba ebigambo ebyo kyengamba bonna nti mutunule. Abebase spiritual silamba tewali kyakola, buli omu ajja kusasula omugabo gwe maaso ga Katonda. Katugende ku lutimbe tumalire ebigambo bineeno kubanga n'akadde nako kaye kanga kagenzi. Otudda ku lutimbe tulabanga tufundika ebigambo bineeno, agambye nti tuleeti abasajja bano abasinza Katonda tambuza nga okulaba bapapa emisalaba gye basinza n'abalabe n'ebibiina kati bikozesa pagan symbols. Agamba many of the wicked were greatly enraged, nti abantu ababi bangi nga kawumpuli abatuukako nga tumaze okulaba baalaluka nga kawumpuli abagwako, the effects of the plagues nga bazisaffaringa. It was a scene of fearful agony, nti baalumwa nnyo, kyali kyantiisa nnyo. Parents were bitterly reproaching their children, nti abazadde bali bagenderera abaana baabwe, and children their parents, n'abaana eri bazadde baabwe, brothers their sisters, nti abooluganda nabo nga bwe batyo, abalenzi nga batabukira banyinaabwe n'abawala bwe batyo. Loud wailing cries were heard in every direction, nti okubuyaana kwawulibwa buli kanyomero. It was you who kept me from receiving the truth, gwe yanemesa okuwuliriza amazima, which would have saved me from this awful hour. Nti ogali badde ganyamba mu ssaawa eno ey'entiisa embi ennyo. Naye nga it is too late. I read in page 282 party line esooka. Katwengereyo line yeddeko kyavudagenda maaso n'agamba ng'abantu bakabira bazadde okubalemesa obwakabaka. Agenda maaso n'agamba the people turned upon their ministers, abantu bakyukira abasumba baabwe with bitter hate, n'obukaawo obugende wala ennyo, and reproached them, ne babanenya, saying nga bagamba, you have not warned us, temwatulabula, mwasuubiza abantu mirembe ebya Katonda okujja kumugira mubireka tukyanyumirwa wansi. You told us that all the world was to be converted, nti ensi egenda kukyuka Mukama batubonaona abaagala, and cried peace, ne mugamba nti mirembe, peace, to quiet every ear that was aroused, okusirisa buli kutu okwali kugolokose. You have not told us of this hour, temutuwulidde ku ssaawa eno, temugitulabuddeeko. And those who warned us, abo batulabula of it nga batulabula ku ssaawa eno, you declared to be fanatics and evil men. Mwabayitanga abasukkiriza, abasajja ababi abavumira ekkanisa ya Katonda, who would lioni us, tebagenda kubazikiriza, bajja kubakusula mu kabi, temubagoberera, temusaako na TV kulaba omusajja oyo. Naye bambi agamba, but I saw that the ministers did not escape the wrath of God. Abasumba tebagenda kubanga batuloka obusungu bwa Katonda. Their suffering was tenfold greater than that of their people. Nti okulumwa kw'abasumba bano ngenda kubeera kwa bulumi emirundi 10 okusinga abantu bebayimbi babuzaabuziza. Mukama bw'ati wabegera kubanga alina empaka n'amawanga. Ajja kulamula abantu n'omuliro n'ekitala kye nga bwe baakola bajja okusasulwa. Nga mpumba mbe ekyokwega kineeno abasembayo agamba bw'ati kubikkulirwa 21 Bible egamba, but the fearful, naye abati, and unbelieving, abantu batya okubulya obakabona n'okugoberera message eno kubanga batya, n'abatakkiriza, and abominable, n'abagwagwa, and murderers, n'abasi, and whoremongers,
n'abafumu n'abalogo and sorcerers n'abafumu and idolaters agandi n'abasiza ebifaananyi and all liars n'abalimba ababulya enjiri ey'obulimba shall have their part in the lake which burneth with fire. Bajja funa omugabo gwe munyagyeka n'omuliro and brimstone n'ekibiriti which is the second death, kwe kufa okwokubiri. Baganda bange aba programu eno mbeebaza. Mukama abadde wa kisa nnyo eri obulamu bwaffe atusobozesezza okutukuuma. Olunaku lwaffe olunaku lwa sabbiiti bwe lutyo lutambudde kusaawa eno ey'obonnabbi akawungeezi k'olunaku oluggulo lwa leero. Mbeebaza abafaayo okulugoya programu eno okubanga mujagala. Abagezezaako okuwagira mu kitono Mukama abawa omukisa. N'abatana okuwagira nga musuubirwa okuwagira Mungu guno mukuteekemu ssente gugende mu maaso. Abagala flash mujja kunkubira nga sabbiiti eddeko mufune flash zino. Muzirabe mutune ebyokuyiga bino mubiyige. Abasuubiza okukola ku programu eno Mukama abawa omukisa abatumidde. Beesinziza nabo abooluganda emukono awo Mukama abawa omukisa basista ab'Esseguku, ab'Ekatikamu, ab'Ekyetume, ebifo byonna ne byetali bya ngeri zimu. Bannyinaze bonna ne baganda bange mbatumidde Mukama abawa omukisa. Sabbiiti eno ey'essanyu Mukama gyetuwa ekiwumulo. Tulina omuggumiza nga tukola ekyayagala. Obubaka buno nga tubulya nga tufundikira omulimu guno guwumbawumba ogusembayo. Twetaaga tuzuukuke tukwatire wamu omulimu gusobola okuggwa. Mukama adde mu kitiibwa asange eggye nga limulindiridde. Ngenda fundikira n'ebyokuyiga bya leero akadde ko kaweddeyo naye tujja sinkana ku Tuesday ku makya. Baganda ngesobodde kutumira brother Niyoshima tujja ne muganda wange Sam Kakande tujja kuba tusinkana ku lunaku olwa Tuesday mu kuyiga kwaffe kwa bulijjo. Katonda w'ekisa abakuume sabbiiti ennungi tunaddamu okusinkana mbeere bulungi.